okwakuliza obumu gavumenti bwetaddewo bukaluba neffe tuli abantu abakalaba ng'abatandisi b'amasomero tunasobola okukolera awamu. Amasomero agamu agatasobole kuggulawo tukoze emikago, abaana abamu bagenda batwala mu masomero agalina ebisulo agatalina dde, agamu gadde mudde. Ekintu kya kukolera wamu kubanga luno lutalo tetujja kunenya gavumenti netwagala baana baffe kuba safe. Gwali eyo ng'essomero lyo tosobola liggulawo, kwatagana ne neighbawo musomese abaana b'eggwanga. Twafulumya ze tuyita guidelines. Guidelines ezo mwe muli ebinaagobererwa okugula amasomero ne betusuubira amasomero okuteeka mu nkola. Ate ne tufulumya ne ze tuyita standard operating procedures, ebintu ebirala ebigero tuyamba mu kacyo kano ak'obulwadde obwa COVID okulaba nti abaana baffe tubakuuma mu masomero nga balamu. So ebintu ebyo twabigabira amasomero bonna babiina, kati twagala tugende nga tutendeka abasomesa baffe, abakulu b'amasomero, abasomesa n'abasomesa batendeka abaana engeri y'okwekuuma obulwadde, social distancing, okunaaba mu ngalo n'ebirala nga bwe twabirambika mu nkola eyo. We have Madam Akwenyu Mariam from Kampala.